oyitiriza amalala oluvannyuma lwava ku sipaaka n'ofunayo mu hiiti n'olowooza nti oli next to God omanyira abantu wano bakubira ogenda oyimbe mu nkuuka ne bagamba bakuwa miliyoni mu kitundu nga temunnanga mumpe miliyoni 2 nnyoko abasajja b'eranda ninaakutimba n'omudisappointinga ku last moment gwetwalanga sita olina obuyimba 2 n'ekitundu oyimbira audiensi y'abalokole audiensi y'abalokole teyagala bantu bamala kuba abalokole tebana bandongo naturale kubanga n'obusiraamu bugaana okuyimba civic mu luwarabu mu lusiraamu okuyimba buli lw'okuŋŋanya abantu nga bagenda kwekwana buli lw'okuŋŋanya abantu nga bagenda kunywa ebyokunywa bitamiiza buli lw'oyimirira ku stage n'olaga ekisambi omusajja n'akwegomba kuba bayibuli egamba n'okutundula omukazi n'omwegomba oba omwenzeeko ebyo Katonda tabyagala. That's why abategesi b'ebivulu osobola okukola ebivulu emyaka 2 gy'omaze mu ndongo nga architects n'ofuna mu kivulu kimu nti guno omulimu mukolomire. Kaakati promoter yaggula wandibadde omuyamba n'okola mobilization mu bafanero n'ogenda mu bakayanja bakubira essimu nze nkyebase okola olunkulu tonatuuka kati wagudde tonatandika katanagenda okugula naba n'oyimba n'okeesa enjuba omuyimbe nakasita okola lonki n'otafuna abantu gwe future yagenze promoter teyasaliddwa promoter yatunda expense yayinza okuba yagijje naye gwe erinnya lyakuleseewa amalala Katonda agaana amalala mu ngero 6:17 Katonda alina ebigambo 7 byakyawa wawo 6 bya mizo gyali amaaso ag'amalala olulimi olulimba omutima oguyungi ebirowoozo ebibi ebigere ebyanguyiribwa ogoberera ettima asinga obukyayimu bw'Oluganda kyembadde ngamba aliye ne Bobi Wine bafemu ebyo ebintu aliye ategere nti bati bali ku ye nze ndi mu kugatta baaluganda siri mu kusiga mu bukyayi naye gwe oli muwala olina amalala olina akayimba kamu n'ekitundu tonakuba nnyimba zituuka ggulu wefudde Arakeri wefudde Sirindiyoni wefudde Malaya Kale wefudde ekirala kati wabanga akubiseeka akasubi abayimbi bangi abagudde olw'amalala sigwasose okuyimba abayimbi bangi Katonda bakuwanga erinnya ne ssente n'osigala ku normaliteyo omwebaza nga nabagwa omuntu yenna alaba bw'obanga osaba Katonda mugamba yi Mukama Katonda nsigyamu amalala nsigalenga bwendi singa ofuna feemu ne ssente naye abantu bafuna bufeemu n'obusente ne balaba nga bamaanyi nnyo okusinga abakati wagudde lw'amalala lunkulu kulowooza nti gwe otegeera abantu bategeera my friend sigwosose okuyimba kati gaali osirika kusala Katonda ali mukumalamu malala na buwumba tuutu nti n'abaana abantu abakuliraanye mukunja nakubira essimu nagamba twagala interview n'omweragirako ne bagala twagala oyimbe wala luweraga ayimba jaga gwosose okuyimba kati genda oyimbira obutebe bwayimbidde n'ogaana okumanya ennaku yo nti Mukama onsitudde nenzigyamu amalala pasita Bugembe ekibwa kitagwa Bugembe amanyi audience ye Bugembe talina malala Judith wabyo weleta amalala omulaba gye yakoma mulina okukendeeza amalala mu biwumba tuutu mmwe Bugembe kimufuula ow'amaanyi mu balokole talina amalala Bugembe bwamuyita tijalo tuyimbeewo nga gyayimba takaluubiriza Bugembe asobola n'okuyimba n'otomuwa balance n'atayogera n'agenda kyena muddamu ne mukolagana gibayita omuntu omugezi gosobola ki Bugembe afuze industry ono omwana ngoma naye agenda atandika okubiyiga ogamba oli mulokole simanyi sigenda wakiseka ng'ate abantu b'oyagala okukyusa bali wakiseka Yesu yajjirira boononyi tiyajjiriramu abeefula nti muli batuukirivu bw'ogenda mu batamivu bagambe nti Yesu alokola awonya bameka bamwegaseeko ojja kufuna kuleddi mu ggulu naye oli wano oziyiza emikono muze sigenda wakiseka kati kyekyagaana okola mobilization ewa Pastor Kayanja kyekyagaana ogenda otunda tiketi ewa Fanero kyokka namakyakyabugonda obaddenga ogenda ng'oyimbayo obadde basuula bajja ku Sheraton waseera sho tunatuuka kubeera mu bajuliana tunatuuka kubeera mu bacorporate n'oseera sho n'ogisala emitwalo 10 ate mu makyakigula n'otambula ng'oyimbayo kati nga wabaddenga agamba nti bannange ndi w'amaanyi nnyo nti onyuma okulaba emirundi 2 ti omuntu wakulaba emirundi 2 ojja musikiriza asasula emitwalo gye 10 ajje ku Sheraton nammwe obuyimbi obuwumba tuutu Katonda kaali kujjako ekisa n'effevo ojja kubanga Gabbi Katonda tayagala muntu yeegulumiza Katonda ayagala omuntu omukakkamu nga Bajjo omuntu alina empisa nga Bajjo omuntu atavuma nga Bajjo omuntu ayagala abantu nga Bajjo omuntu atenyinyala nga Bajjo nze ngenda ku TikTok nangamba munvume n'ennyumirwa nengenda ku Twitter yange Alphonse Mukazemagala munvume kyemwagala n'ensanyuka nanvuma n'ensanyuka sinyiiga kuba nze kenyini nfaanana kivumo nze bw'otanvuma nnyiiga nkaaba Katonda yagala abantu nga ffe that's why Museveni amulese mu ntebe nti Museveni tanyiigira bamuvuma
Museveni yankopa. Ntina kyange njagala nnyo abantu okumva to interact with people obonvuma obompisa eki ate ne sikunyigira ne nsigalawo nga nsanyuse. Nze muntu agala kati muvume kyemwagala ne nsanyuka. Because I'm a human being, no lyavuma. He's a human being and it is his right, all right, to do what he wants. Kati wagenze kutta sente. Amalala gegasse sente. Olya oli mukwemoola. Ate gwe future ya gundi kali yafudde kati nagenda okupangisa. Dikiro badde muzibu wali ng'olimba abantu nti oleeta abantu. Kakati abantu bategedde nti weewanikira bwereere. Kibi nnyo okubanga oli muyimbi mulokole ng'olina amalala. Abalokole mukomye amalala. Mukoze ky'amaanyi okutta ekifaananyi kya Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu ayagala abantu abeegonza nga pasita Bugembe ng'oli bakiyita batya Professor Luzungu Lugenda. Yesu ayagala abantu abakkakkamu nga Bugembe. Era buli muyimbi ba gospel ajja munayimba neyenyinyala abantu b'ensi oba ayimba oba muwumba tuutu. Yesu yava wa kitaawe mu ggulu okujja okununula abasamiza aboonoonyi abamenya emisalaba. Yesu yava wa kitaawe mu ggulu okujja okununula abatamiivu. Yesu yava wa kitaawe mu ggulu okujja okununula abenzi. Yesu yava wa kitaawe mu ggulu okujja okununula ababbi bamukomerera n'omubbi n'atamwenyinyala. Yesu yazuukiza Balazaalo aboonoonyi. Bazakayo abaali nga bahoza abantu yabeeranga nabo. Yesu ayagala nnyo aboonoonyi. Kakati bw'okubya ekyeza fo Yesu toyagala genda ku bivulu by'abansi bawo bansi. Toyagala genda wakiseka. Genda wakiseka obulye bamakanika enjiri balokoke. Ne vidiyo mpanvu.